The Buzz UG subscribing abo batuna bakusubscribinga onyigene ukadde osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga. Wabula nkuletedde Bebecool gayo no wagagamela kasukaraga abaddewo mu industry musajja wa maanyi. Bebecool mabega kwabo bo badde tugoberera twavaye ne tukutegeeza nti Bebecool balayika ba mafia bamugoba mu State House abadde tacha posting omusajja abadde abuze nga tacha ayogera ku bintu bya politics. Era no musajja King Michael yavayo na nakakasa nagamba kitufu Bebecool oyo bamubausinga ba mafia mu State House. King Michael yatugamba jukira bonna bawagizi ba NRM nafu nitugamba ndoza kyekyo kyenyini King Michael kyayogera. Wabula ate Bebecool lero avuddeyo na clearing anagamba no nze tebangobanga ko mu State House ebyo bigambo byogerwa ba King Michael n'abantu abalala bangi si bituufu. Agambe nti ejali agambe nti era ne baba mugoba mu NRM ba mu State House yetasobola kuwagira opposition. Bebecool agamba nti opposition tebalina vision tebalina we batwala gwanga lyaffe mu maaso nti ye ne baba mugoba still ajja kusigalawo tasobola bawagira tasobola bawa support ye. Era nawe ne bobanga gwe Bebecool nze sisubira nti Bebecool asobola kuvayo nakiriza ne bobanga bamugoba nakiriza nti bamubausinga mu State House era still ajja kusigala nga alemerako nga gamba tebamugobanga. Bebecool ono mujukire nti omusajja ono abaddewo nga wagira NRM yayimbanga obuyimba bungi way back bwe bayita movement twagala kujiza buyimba bungi bwe yayimbira NRM omusajja ono kuvedda musajja wa muzeyi wabula chobo manya choino okola ndi bera wano ku The Buzz UG subscribing onyigene okadde osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga. Yes.